فإن له شيء معجب ebyenkwese ebiri wakati wa ramadaani eno neeri bwe tubimanyi era abantu bangi abafudde besitasobola kubagamba nti gundi ng'eri awulayo emyezi esatu kusibe nga taliyo nabbi kyagamba nti man adrakahu ramadaana allah bw'ayamba ramadaani nejjanga oli mulamu falyasumu siba ebijja tubimanyi kati allah alayo ekiseera mustawtifu ta'bir ekiseera bwe kijjanga waliwo chansi y'okukola kola ebyejja tubimanyi bayinza okumala okulayira nga tugenda kubeera kongo bbanga lyonna ng'omutambuze oba lefugi waliwo embeera ezitakukkiriza okuddamu kusiiba bwe waba waka chansi k'okusiiba musiibe aljumaatun ila jumaatin allah okuma omuntu n'ava ku jjuma n'atuuka ku jjuma wa ramadaanu ila ramadaani n'okuva ku ramadaani n'otuuka ku ramadaani mukaffiraati lima bainihima olabanga ebbanga ettono ne waliwo omukisa nti amazambi gonna gagenda ekyo kyerina omusaaga kyagafunye ramadaani eri ya covid yaliwo kati eno taliiwo gweyintu olina ab'ebitiibwa allah alayira ekiseera naye ng'ayagala mukolere mu biseera ekyo kiba kiriwo ekyo kimu ekyokubiri kyenjagala twejjukanyeko olwalwo idhini taala ab'ebitiibwa teriiyo omulimu gwonna bw'osobola kukola n'ofuna mpeera oba n'ofuna ejjana ebbanga ly'omala nga tomanyi endagaano gy'okoleraku omulimu teriiyo omukozi asobola kusasulwa ssente nga tiyakola mukama we endagaano ntikolera ssente bweziti teriiyo obusika busobola kukkirizibwa nga nnyinimu yafa ng'amwana oyo tamwogedde mu baana be gyoyita endagaano okusasula omulimu oteeka okuba oyina endagaano sawaan yuktaba alaika biyadik si nsonga wasayiniiga oba tosayiniiga amma faidha anta tastahadda ala lmakhluqi bw'oba okkiriza nti naawe ozaalibwa adamu endagaano eyo oteeka kugisayina ogenda gisangawa ogenda gisanga kukulaani yensonga lwaki mulaba yegamba nti alladhina atainahum alkitaaba abantu abaweebwa kulaani yemmwe yatluunahu muteekwa kuteekwa kugisoma haqqa tilawatihi nga bwesoma ulaika abo abamala okusoma kulaani yuminuuna bi bebasiraamu waman yakfuru bi abo abatagikkiriza abatali basiraamu nina kubuuza kitegeeza nti kulaani eno mumu ensonga zammwe nnyingi togenda kuzimanya nga tekitunuddeyo ate mutemweraga mwezi guno muwakkira kulaani nkiddamu omwezi guno muwakkira ki kati kulaani emulimu endagaano nzibu gyenjagala olwala lutulabiko biidhini taala eyina ensonga 9 naye tugerekolabako ensonga 2 biidhini taala endagaano eyo abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu yagamba nti man arada an yandura awulira ng'ayagala okutunulako fi wasiyati llah ku ddaame lya allah allati wassa bihi linsaani eddaame eryo allah lyalambira abantu abali mu nsi mu abasiraamu falyakrau ayatan tujadu min surati al-an'am genda osome aya mu sura eyitibwa al-an'am aya 15 ayegamba nti qul taalaw atlu ma harrama rabbukum alaykum muhammadi tabasiraamu bonna bakuŋŋaane bwe bamala okuŋŋaana waŋŋambire nti waliwo ensonga zensaagala mu nsi bakole yenna aliva mu nsi ng'amenyeeko ensonga emu oba agiwulidde nga munaagikola n'atamuyambako allah n'akugerera n'ofa ng'ensonga eyo badde ozanyira muyo allah agendakokyo kati okusiiba si bbinu olina kumala kukebera ndagaano eri bw'olaba ng'ebiri mu ndagaano ofiitinga mu byo siiba bw'olaba nga tofiitinga mu byo genda oli emmere ne bw'oliba ofiirire makka mwezi gwa ramadaani ng'oyambadde ejjubba ng'oli mukulu wa ttwale era ng'oli wa kitiibwa endagaano eyo n'ofa ng'olina ensonga gy'omenye mu ey'endagaano allah agenda kwokyo
ayega nti qul ta'alau bamfitiri atlu obasomere ma harrama rabbukum alaykum obagambire nti biwamanga biri haramu saagala omuntu abikola naye okuba n'endagaano eyo yeewuunyisa Allah yatandika agamba nti alla tushriku bihi shay'a yenna ayagala okubaako omulimu gwakola mu kisigenda omugambire tebagezanga ne bagwa mu bushiriku. faman yushriku billah faqad iftara ala llahi ithman azima. Allah bwaligereranga empangaala yerimu obushiriku oba weebagadde ezambi eddene mu mazambi amanene so nga mu ramadaani muno abadde mushiriku. fa inna shirku la dhulmun azim. Allah tamanyiyo zambi mumusirika mushiriku. innahu man yushriku billah Allah bwaligerera n'ofa ng'oli mushiriku faqad harama Allahu alayhi aljanna. Ejjanna eri haramu nnyo. Haramu kyekintu kyokola nga bw'okifiirako Allah agenda kwokya ate nga bw'okyenenya ogenda kufuna ejjana. Tetwanditegedde haramu yaliwa era tetwanditegedde halaali yaliwa wabula abitumanyisa ni Allah waffe. Kyova olaba atugaana okuharamisa ye byataaharamisa ate atugaana okuhalalisa byataahalalisa. Nema ayinagamba nti waja'alu ma dhara'a lakum min al-an'ami wal-harthi nasiba. Mulimu abantu mu nsi beewuunya baddira ensolo ezinundwa n'emmere erimwa ne bagamba nti haadha lillah liza'mikum, bino bya Allah, ne wa haadha lishuraka'ina, bino bya lwala waffe. Oli n'azaaza embuzi ng'erina obubala n'akulaga nti akabuzi tekatundwa kubanga abessa bayinza okukamula ssaawa yonna ne bamuwa ssente nnyingi. Lwaki ako kawadde mu lubaale emushiriku so nga mwenga mwasimu? Abasiraamu mwemuli mulima naye ng'olina obujanjalo bw'osobola okumala okuggyako obwo obutono bw'ojjako obwo n'obutwala bweza bwa mukasa. alla tushriku bihi shay'a. Obushiriku obw'emiteeko gyonna obw'enjogera obw'okutya obw'okusinza Allah obwa muhtaafu okuwangaala nga weekengera genda obwejjemu. Bw'oba tewejjeemu bushiriku obwo totawaana kusiiba. So nga abavubuka bangi mwe muli wano musiiba nga muli bashiriku. Mulina obuntu mu waleti, mulina obwoya bw'edduuka, mulina obutanga obuli mu miryango, mulina mukene, mulina obuntu bwe mulina obumanyi. Era abasiraamu bangi mu seefu zammwe ekiryo gwe okimanyi. Bw'oggula bw'oti edduuka ky'osooka okukola gwe okimanyi. Tosiiba kubanga ne bonaaba osiibye n'ofa mu Ramadaan oli pita. Nabbi yagamba nti man ta'allaka tamima fakad kafara. Yenna gwe baali bawadde irizi oba baakuwa kadagala nga kooya oba mu kuzimba ennyumba bwe baakuteera omusaayi ne batandika omusingi n'osirika oli pita. Ky'olina okukola ki? Ddayo ewaka oggyeko enviiri osale enjala omwe ebifo by'ekyama ogambe Allah nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah. Ebyo pita byakola nayingira obusiraamu. Genda onaabe oli pita. Mu Ramadaani eno gye mulaba yennyini basheekhe mu masabo gaabwe gye bali. Era bw'ogendayo ku makya ng'okeeraganye mukazi wa kugamba sheekhe mulinde kali mu kusaalira akabbiri ali mu ssabo mwezi gwa Ramadaani. Ng'olwo gwazze olina ebizibu byo by'oleese. Bizibu ki bye mutera okutwala? Abamu bazaala abaana ng'alina bawala bokka abonyeebonye ebbanga bagagendako ekinansa naawe wasekawo maluku akeeberemu alabe. Ne bwe naaba Ramadaani ng'otidde essabo kale ayinza okuwa edduwa. Allah yagamba nti lillahi ma fi samaawaati wa ma fi l-ardi. Ebiri mu ggulu n'emu nsi nze mbikutte bwe nti yakhluqu ma yasha. Sibuuza kitonde yahabu liman yashau inaatha waliwo famire mwetteeka abawala nga saagala mulenzi wa yahabu liman yashau dhukuru waliwo famire mwetteeka omulenzi nga saagala omuwala aw yuzawijuhum dhukuraana wa inaatha waliwo famire mwengenda ntabikira ng'oyo muwa abawala ne muwa abalenzi wa yahabu liman yashau dhukuru aw yahabu liman yashau inaatha wa yahabu liman yashau aqima. Nyina kwendeka mu nsi nga taliza paka lwalifu kati Allah byabikola. Naye omuntu agenda wa sheekhe mu Ramadaani ng'ageza kwebuuza
sheikh duwati denyizo kukozesa ku tarawiya oba gyeyikozesa nga njeddaaku agana nyamba nange nefunayo omuwala alidwa bilkufurun bw'oligiriddemu omulogo okumwebuuzaako omulogo oyo abaliwa nti mulogo naawe obeera mulogo allah agenda bwoti tomutabana kusiibasaamu eshirikun genda magana bafe abatakusula beeoziba olyawo bakeeragala ku makyakuloza nti bazza kupaaka naye nga abantu balina eddagala eryesiba kupaaka mwababeeramu mubimanyi n'oyimirira ku mulyango n'owongerera nzisaki mutabani wa gundi wano wabeere wange nvaawo ngera mutaana gagakulira ne bonanga osibira ofa mulamugala olipita olwakunona obushika omugenda okola maaso okwalimu omusanvu oba okwali ennyimbe z'abannyammwe abo muteekera 27 ninooteebuuza biki bye bakola mu lumbe muweereza ssente abakulu b'ebika ne basulanga banywa emyenge gyabwe ne bakwata omusika ne bamugjako enviiri kwolwo ne bamusala enjala ne bamunaaza ne bamutikko ekintu omuli amazzi ne bateekamu olugoye lw'omugenzi ku makya n'atwala amazzi ago n'agenda omwaziika weyetaddemu ssente otuukira mu kiraala nga sheekha abagamba nti la hadarata habibana muhammad mustafa al-fatiha naye obulugo bwakoleddwa ekiro toyagala kwogerako muli bashiki era ssente zebakusaba ez'abulu b'ekika bakole emikolo gyabwe basumike bakole bye bakola ebyo toyagala kubyogerako ekyo ova tojja mu ramadaani bagambe ntaleeko takoli pita alla tushiriku bihi shay'a bw'oba oyagala kusiiba ramadaani kiriza osooka ogenda wetegereza endagaano eyo bw'olaba ng'onaagifiitingamu siiba ayegamba qul taala malabaita atlu obasomere kimu ku kimu ma harrama rabbukum alaykum obagambire bino wamaaba saagala kukola nabbi yagamba nti inna tiwara waruqa shirikun abadagala abakyala baweebwa bateeke mu mmere z'abasajja oba mu piro oba n'abontega mu mazzi aganaabe ng'ensonga gy'awa nti anyweza mukwano nabbi yagamba kyekyako bwanaafiirawo bagagenda mufuna abasajja bangi olulagala olwo n'aggwako n'abumanya omukazi n'amugamba saagala kutta nyweza mukwano omusajja neyewaana kasalaawo yaffe gyanyweza allah yagamba nti lahum yahiluuna lahum walahum yahiluuna lahum abo koosiimye okukafiri wa mukyalawo nawe ngenda kwota olumushiri ate nga musibana allah ab'entulo tuve ku bushiri tuve ku bushiri bw'ab'enganda oba okwayitangako obwava kukusimaako n'akulemerako ogendeko mu kyalo zibayita kiifu tastahadda empewo zeewako okufuuwa era n'okusulayo lumu lyogamane ogenda olumushiri gendo nabo omubiri otule shahada sallallahu alaihi wasallam yagamba nti innahum kanu yatatayarun bannamu abawalabu yagenda okujja yasanga beeraguza n'ebinyonyi ng'omuwala bw'afuma bwati ennyumba n'alaba ekinyonyi nga kikutte gyagenda yogenda lukansolinga olwaleero obuloko bwammwe ofuluma mu nnyumba maamawo n'alaba emesegera wekutudde n'avaamu ekigambo ekigamba nti obugenyi bumusaze obushiriku waliwo obushiriku obulimba limi oba okunoonya eddagala okusiba ennimiro nga toyagala binyeebwa byokuliibwa kintu oba toyagala bwekujja mu nyonyi era n'ogenda wa sheekhe n'awandika edduwa kapapula n'agamba genda ogiziika awali ekikoomi abamu bateekamu gye ne bagitta mbakuwa obuwunga bwayo nga bwekyaliza okulya ebinyeebwa kigamba munaffe bamutewa ne buddayo naye eddagala olijja wa sheekhe ogenda kabaage kumpiti allah kyabuuza nti a antum tazraunahu am nahnu zariun ebintu byemulima ne bibala mumubikuza oba nze mbikuza walau nasha mbakwagala nze allah lajaalnahu hutama nali ngenda byose nebitabula nemwalabirawo nga bibala nve kushiri yagamba kana lahu waladun allah bwe yawa omwana saghiratan kana mwana akyali muto oba mukulu fastawtifu lahu hisa neweekengera ku mwana n'omugema anta mushiriku omushiriku mubangazayirizi mubateekako ebisumuluzo mu bulago mubebasa ku nusu nongera omwana ng'agenda kwebaka
n'oteeka ekisumuluzo alikweka oli mukiruku ne bona amusibira Ramadani ng'okungulu watwala oli pita ekyo kimu n'agamba ekyokubiri Allah subhanahu wa ta'ala mundagaano kyolina okwegendereza ennyo nga tonakola mulimu gwonna wa bilwalidaini ihsana mwegendereza abazadde mufa ezo ensonga obulinangiza okusaaga eziryawo naye tewaliiwo omulimu gwonna gwe zitalya nabbi yagamba nti man hita ala walidayi yenna ayinayo omuzadde nga yafa nga yamukyawa Allah takkiriza kalimu okwo kanene oba katono olwo baali bategeeza emirimu gya sunna n'emirimu gya farada oba ogenze Makka oba osibye Ramadani oba owadde ssente oba okoze eki Allah takkiriza kalimu okwo katono oba munene yenna ayinayo omuzadde nga yafa akutadde naga Saidi nkutadde temulimu nga nennyoko okufa yakufiira mu ngalo bwoti wamukuba oluyinga ebyokusaaga niwe mugenda mu ddwaliro n'afa era obeera kwazikaala ebbanga lyonna astagfirullah eyo hitafula abda kiri wakati wa muddu na muddu mujja mu maaso ga Allah amala kulaga nnyoko wabilwalidaini ihsana uve ku bazadde basiraamu oyo gwalayira mu sura eyitibwa Baladi n'agamba nti wa walidun wama walad nze Allah wammwe kambalayirire omukyala n'omwana gwazaala Allah tamala galayira netadullu ala ahamiyatul ashiya bwe mulaba Allah alayidde mu maaso ebaayo ensonga nga nnene gyayagala otugamba mu ssuula emu yalayira eggulu n'agamba nti wasamaa'i wa taariki kambalayireko eggulu n'ekintu kye bayita taariki n'agamba nti wama adraka ma taariki Muhammad kye bayita taariki naawe tokimanyi n'akimugamba yamugamba nti annajmu thaakibu kye bayita taariki ye munyeenye ejjanga obudde bugenda kukya abalunnyanja kubatera okutambulira bwe yamala Allah yagamba ekibadde kimulayiza in kullu nafsun lamma alayha buli muntu atambula twamutega bamalayika babiri buli kyokola bakwata ekifaananyi aye ne bawandiika waliwo abantu amazambi ge bakolanga gakyama muddu ekiro n'alumba owa booda n'amutta naye nga bali babiri ku booda malayika ekutte ekifaananyi era ewandiise Allah kyekyali kimulayiza oleme kulowooza nti ebintu byokola ng'obikola oli wekka n'obujulizi tewali mumanyi n'okumagaamaga kamera nga nazo tewali n'ogamba nyandabye Allah akugambye nti in kullu nafsun buli gwomanyi nti nze namutonda lamma alayha hafidhu twamutega abamalayika abo bakwata ekifaananyi ne bawandiika so ng'olina omuntu gwe watta nga wamuttira mu kyalo mwalina mu nnimiro era n'omuziika gwe amagezi gaggamba firimu wagiggala firimu togiggalanga firimu eyo ekyaliyo kati Allah bwe yali ayogera ku muzadde yamala kulayira yagamba nti la uqsim bihadha albalad siyinza butalayira kibuga ky'e Makka wa anta hillun bihadha albalad nyina ebyama byenakweka awantu awo mu kibuga mwe mutamanyi bwe yamala yagamba nti wa walidun wama walad kati mbalayirira omukazi n'omwana gwayonsa mu aya eyo Allah tali kutaata abamanyi bagamba bw'owulya ng'ekigambo walidun Allah aba ali ku murudawi nannyini bbeere kubanga teri muntu ali mu nsi nga tewayonsebwako bw'oba tewayonsebwa buli muntu gwe mulaba atambula yayita awayita ennajisa y'emiteeko ebiri nannyini kuyisa mu kkuba eryo erinyomoofu Allah lyanyumya omusulo n'empitambi we biyita Allah bwe yali alayira era mu Kulaani yamuzza yagamba nti waliwalidaatu yurdi'na awladahun hawlaini kamilaini okuva na leero omukazi ayonsa atuyonseza omwana emyaka ebiri hisaifu ta'bil obunyomoofu bw'omuntu babulabira ku maama Allah yabuuzaako omuyudaaya manya ng'omubaka yabuuzaako omuyudaaya amukhuliku min ghayri shay'un gwe bwe weeraba mu nsi n'obunene n'ebbode n'essente z'oyina amagezi gakugamba wava mu ggulu n'ogwanga enkuba tolina mukazi akuzaala namugamba mama wange gyali yafa kye yali ayagala omunnyonnyola namugamba nti anta ji'ita bitariiki lhirfi n'okwewaana kuwewaana oyina ssente ossa abantu wano e Madiina naawe wayita mu kkubo awayita ennajisa y'emiteeko ebiri
ekyo mugende mukigambe kaguta, mukigambe ne kabaka, genda okigambe MP, kigambe omugaggawo nti buli gwolaba yeewaana atambula awayita ennagisa y'amateeka ebiri ffenna bwe twayita n'omulalwa yeetikka ebigoye awe tuva toyina kyolina eki kakkana. bw'aba akuyisa ennyoko toyina kyoli genda ofukamire genda nti wadde ogamba ki naga nti wala tasubbuuhu bikhaasa ne bw'aliba alina ensonga gy'akoze ng'owulira ekunyize okuvuma kwerekereze naye mubavuma. Omukyala najja nga teyakkubidde ogenza okuddayo ewaka maama wo ng'atuuse ewaka yoga ne maama olina amagezi oyinza okujja nga tonkubidde essimu kuwuda obwavu bwa covid maama omutwalo gugoze embalika mu kyalo naye nga gw'ovuma otyo enyoka akuzaala. Gwe bwe weeraba bode olowooza osuwava Allah n'amulayira wabilwalidaini ihsaana. Mu Ramadaan eno gye muli abasiraamu abantu bashopinga ebintu by'okukozesa mu Ramadaan mwabalina kasente n'oleeta sukaali nga wa mwezi, n'oleeta omuceere gwa mwezi, ne muleeta butto wa mwezi, n'oleeta ebirungo ebikozesebwa nga biri awo, naye maama wo olinze wiiki esembayo omukubira essimu omuwe ebyayidi ogeraageranya nnyoko ku makaago. Abasiraamu muli nnyoko asobola okukyala n'oleka ng'ogambye owa booda n'omukubira nomugamba ntwalira maama mu paaka era n'ogamba nnyoko nti bw'otuuka mu kyalo maama onkubirako, naye nazaalawo bw'akyala gw'olinnya booda emmotoka n'esigala omukozi akutwalira nazaalawo mu paaka ogeraageranya nazaalawo ku nnyoko. Gwe tokimanyi nako nti nazaalawo akutegedde lwakuba nti olina muwala we enkya bwe mwawukana muyisinganya mu tawuni awo naye nnyoko bw'afa ogenda kufuna nnyoko. Allah n'amulayira. Essula eyitibwa al Isra'i. Allah yakozesa ekigambo qada, ekyo kitegeeza okusiima. Qada olumu kitegeeza okusalawo, qada olumu kigamba nze bwe nti bwe nalaba. Era omuntu bwagamba nti endaba yange naga nti qadaatu rida, bwe nti nze bwe ndabye endaba yange. Kati Allah yagamba nti waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, nasalawo nasiima bwe nti bwe nalaba temusinzanga kitalinze. Bwe yamala yagamba nti wabilwalidaini ihsaana, eyo waawo bagiyita harfu al-atfi yakugatta. Oddira kino kyayogedde wabilwalidaini n'okiteeka ku kigambo qada, nasiima nasalawo oyo omukyala yakuzaala. Oba mulalu kyeyasiima, bw'aba mulema kyeyasiima, bw'aba munaku kyeyasiima, bw'aba mweru kyeyasalawo. Olwo muganda waffe ekyazanga awo alina maamwe mulalu, musiraamu oyo akolera Masaka naye atera okuddayo olumu ekawungeeza ddayo ekyazanga eyo avuga piki n'agenda. Maama oyo alonda ebicupa n'ebigoyegoye, omukyalo oyo abyetikka okuva eyo n'ayita Mbirizi, Kinoni, olumu obudde bumukwata atuuse Masaka. Wano nga kwambi asaba manye Masaka awo, olumu omukyala bw'atera okukubira awo n'addayo, naye bw'aba addayo ajja ku maini e Masaka n'abuuza Sheekh aliwa, mutabani we alimu olwa Sheekh aliwa, mbu ng'ayagala za kumuzzaayo naye nga yazza atambuza bigere ate nga talinnya mu mmotoka. Olumu Sheekh asanga taliiwo n'abuuza ba Sheekh abaliwo, gwe toli Sheekh mpezinzizaayo. Ebicupa byonna bye yazza alonda n'obugoye awo ku maini waabiriwa byonna n'alonda ebirala ate n'abizzaayo kyazanga. Batera okuyisinganya mu kkuba awo n'omulalu omu temumumanyi, ye musajja w'Ekinoni ku muzikiti, bayisinganya babiri, n'ono atambula buli lunaku ava Kinoni ajja e Masaka ate era ekawungeeza atambula n'addayo, naye bayitira n'omusajja oyo. Era lumu omusajja yabazanyisa ekyabakoze n'abagamba lwaki temwewoowa, naye oyo maama w'omusajja omu gwe saagala bagamba. Allah kyagamba nti waqada, oyo gwe nasiima ye nnyoko. Gumiikiriza aleeta omugendeeza abazadde mu mbeera yonna gwe gy'olaba oyina, oli mwavu, olina omutwalo, olina akanaana, zeezo naye akimanyiza oyina. Kkiriza obeere mukkakkamu eri omuzadde. Lwaki? Ramadaani gy'osiiba Allah akugambye ekigambo malabbayita nga tibannakola mulimu gwonna obaŋŋambire nti eno endagaano anaagikuuma mukkiriza okukola, ataagisobole agenda ali. Ensonga ey'okusatu
yagamba nti wala taqtulu auladakum min imlaq, togezanga ne mutta omwana yenna omuto nga mwagala sse. Imlaq eyogerwako mu statement eyo hisaful faqli, bwavu. Omuddu anoonya alaba omwana ono teyamusuubula, alina abaana basatu, musajja munaku, talina kyakulya, nezibasomesa taziyina, ate waliwo omwetaavu amuwamu ssente. Allah kwegamba nti wala taqtulu auladakum min imlaq, togezanga notta omwana wo olw'obwavu. Bwe yamala yagamba nti nahnu narzuqukum wa iyyakum, bweba mmere yekutawaanyizza, emmere gy'olya nze njikuwa, n'oyo omwana nze jamuwa emmere. Oyo akunyumiza ani? Ate liki temutanga abaana? Baganda baffe mabega battanga abaana b'Abawarabu, naye Allah yabuuza nti wa idha almaw'udatu su'ilat, kuba mwakafaanani nga tuvudde mu ntaana nga Allah aleese omwana oyo n'akubuuza bi ayyi dhanbin qutilat, taata nakola ki okunzita? Ogenda mugamba ki? So nga abavubuka abasinga mwenna buli anyigibwa obwavu yeddiru esookerwako, babasomera emipiira awo miliyoni 6 miliyoni 5, muddu yazimbye ekyuma kirimbaale ayagala kibebi kya myezi 6, nowayo omwana wo ofuluma bweru ng'agenze ku dduuka mbu bankutte bakifeesi banzigyeko omwana, naye nga ddiru ogibaddemu. Allah gireeta mu Kulaani ng'agimanyi kisaddaaka baana kyava dda, ng'abaddu abasinga bw'aluma obwavu awaayo omwana aga tujja kuzaala. Olina abakazi 2, olina gwoyendako ekyengera, onoonya wookyomo tomulaba, noonoona bebi nga z'okukyalira, naye ng'olina ddiru gy'oliko. Wiiki 2 ng'omuddu avuga hama. Wala taqtulu auladakum min imlaq, yenna yali akikoze wenenyeze Allah. Ate Ramadaani yeriko akabuuza, kubanga omubaka akugambye ag'amazambi gaali mu kusomera 12, yenna avambulamu obwenzi otuukira mu muliro. Eyo gy'ova n'asalawo okuwa kujjana oba okukusasula emirimu gyo. Hisaifu al-awlad, obuzibu obuli mu baana bwalimu emirundi 3. Nabbi yagamba nti la ta'lama mimma hisa min qabl, abaana abo abato temumanyi nti kyagenda kubeera. Oyinza okuba ono gojjawo ogjeewo omusika wa famire, oyinza okuba ono gojjeewo ogjeewo omukulembeze w'abantu, oyinza okuba ono gojjeewo nga Allah mwe yateeka omwoyo omulungi mu myoyo emirungi nga yagenda okuyambako ekyalo. Gwe notta ekyo kimu. Mu kutta abaana mwalimu hisaifu l-inna min al-li'an, Allah akussaako ekikolimo, Allah akussaako ekikolimo. Kyova olaba Nabbi yagamba nti wala tudribu auladakum, mulemenga okukuba abaana bammwe biduribati lmu'taabu, olukuba olw'obusungu obususse. A antum sahibu quwwa, olina amaanyi omusinga. Kati ayagala obe ne rahma mu mwana ono, kubanga osobola omukola gwe kyoyagala, naye olina obusaasi bugaba ono agende n'okwata omwana kito n'oteeka mu nsawo nga tekimanyi bigenda mu maaso kirowooza mulimu kusaaga, n'osibako n'otwala w'otutte omwana afiira mu kasawo. Abakubanga abadde mukulu mwandirwanaganye, Allah kwe kukomako nti mubeere n'enkisa ku baana abo. Kyoyagala ky'omukola, omulimbalindaazi ku dduuka najja n'okola by'oyagadde, Allah n'akireta n'akiteeka awo. Ensonga ey'okuna gy'otazanyirangamu ng'oyagala okusiiba Ramadaani oba okukola emirimu Allah agikkirize. Wala taqrabu lfawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Olw'obudde mukkirize tujja kuba ku nsonga ezo 3. Mulundi ogunajja biidhini taala tujja kwongera n'eddaame lyaffe. Allah omubaka lyagamba sallallahu alaihi wasallam nti man arada, awulira ng'ayagala ayyanzura okutunulako fi wasiyati llah, ku ddaame lya Allah allati wassa bihi al-insan, eryo lyalamira abantu, falyaqra'u ayatan tujadu min surati al-an'am, amale genda kusoma ddaame lyange. Bw'olaba nga onalifiitingamu genda okola emirimu, bw'olaba nga tosobola totawaana. Lwaki? Bwe yali amala yagamba nti dhalikum wassaakum bihi, bwentyo bwe mbalamidde. Atasobola kugumiikiriza faghayru min alhisaayi, ng'obufuzi bwange tobulimu. Zaali ensonga zonna z'owulira mu Asiya z'oyinako obusobozi
zosobola okwerekereza, zosobola okugumiikiriza. La yukallifu llahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alayha maktasabat. Allah takakatika ku muddu kintu kyatasobola. Bw'alaba nga ekintu kinene gyali, Allah amuwewula. Bw'alaba nga tajja kukikola, amuwandiikako omusango. Naga nti rabbana la tuakhidhna in nasina. Kati omulezi waffe ne tutandika omumugamba nti bituguddemu nga twerabidde bitujjeeko, au akhtana, oba bituguddeko mu nsobi accidentally nebyo bitujjeeko. Lwaki oleeta ensaba eyo? Kubanga waliwo ezzambi ly'ogwamu mu kukakibwa oba mu kwerabira. Kale ab'ebitiibwa mufunze endagaano eyo mugyegendereze, oleme kulowooza nti okusiiba binu ojja kuva gy'ovudde n'ojja n'okola ki? N'osiiba. Hayyakumullah wa jazakumullahu khaira. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.